simanyo bandi muvubuko basiri muvubuka ndi awo nange byansobera bwe ngenda mbakadde nga banga genda tetwagala wano baana bato bwe ngambo wange leka ngende mu lukiiko lw'abaana nti abannaye olukiiko luyimire kuba wano tulabawo omuzeeyi kati kugamba nze ndi awo nze simenyi wawengwa bwogenda mu nkiiko z'abavubuka tebaddamu kuyogera kigambo nti onombega bwogamba nti leka ngende mbakadde bannange kasootukayo nga bagamba bannaye abaana abato mumufulume gwe bakwata jeke gwe bafulumya kati simanyi oba ndi mukadde oba ndi muvubuka bagamba nedda zino ensonga ezigenda okuyogerwa wano z'abantu bakulu sebo nga bakukuba jeke nga bakufulumya ate ogaleka ngende mbaana nti abange musoke muyindeko waliwo n'akazeeyi musoke mukafulumye sebo muzeeyi gwe atuddeawo fuluma gwe muzeeyi atuddeawo genda fuluma genda kati nze nemaliriza nga simanyi wengwa naye kambuuliremu abavubuka ab'omulembe guno wamma tugenza okukula bwe tuba tetufuddeeyo nnyo okwenoonyeza binyusi ebituufu mu buli kintu nga bwe twatula ne twenoonyereza ekituufu mu byobufuzi ne tusitula omulembe ogwaffe ne gusituka mu byobufuzi ne gubeera ne sitandi yaagwo ne gukola ebyagwo guyina ebitebe ebyagwo guyina emisango egyagwo ffe tulina emisango egyaffe gye batuvunaana egyo emisango gye batuvunaana si lwakuba nti nno tugizza tupenetrating ekiyinja kye baatuteekako era okubonaabona kwe tubonaabona mu byobufuzi tekirina kutumalamu maanyi kyekyo kye twasalawo okukola twerwaneko twejjeko bano abantu twekolere ku nsonga zaffe tebiba byangu ebyo tulina obiyitamu bw'osalawo n'okoowa obwavu n'ogamba ngenze kukola mulimu ebibonyoobonyo bingi bataata bagumira ebintu bingi mu kibuga eyo babakuba n'empi waliwo bw'osobola okubeera mu kibuga awo n'olaba incident ne bakuba omusajja bambi n'akaba ng'omwana omuto naye bw'amala okuggyako ebitaawo bye byabaddemu ebyo nga yeetikka emigugu ne yeesaanika n'akuba ekikalu bw'aba akuta akaveerako emigaati ng'addayo ewaka tosaana kukimanya nti oyo gwe baakubye empi mu ttawuni so bayita mu bingi okubeezaawo famire kati naffe tulina kuyita mu bingi omulembe gwaffe okukakasa nti gwe guno ogwayogerwako kubanga be tuli mu kujjawo balina kye balwanira bo kye bamanyi kati nga bwolaba mu byebyobufuzi bwe twapenetra in fact ekyo ekiyinja ky'ebyobufuzi ekyo kitulagirire byonna bye twagala okukola nti birina kubeera bwe bityo repercussions mweziri ate volume ebadde ki nga njogera nnyo obadde ki naawe tereza volume yo bambi Eman volume yo kirabika etaliiko wulira kuba ene wange volume eweddeyo kati wulira kiki ekiganye volume tekibanga kyekyo kyendowoozezza kamala okukyusa wano kuba bweba volume eganye kiba kitegeeza nti kanzijewo kirabika earpiece eyina ekigituulidde oyinza okuba omutuufu wamma kamala okulaba wano mwagala kulaba behind the scene muli bayaaye oli mukiriya mwagala kulaba behind the scene kiki mulabye behind the scene now kati ekiyinja kye twakuba mu byobufuzi ekyo ne tukijjawo ekyo tulina okukikuba mu bintu byonna nkyayogera ku bya kisiibo ekisiibo n'ensi ey'omwoyo tulina okugyetegeerera twasanga ababuulizi b'enjiri nga boonoonese nga bayingidde mu dispensation y'obugagga n'essente waliwo bye batatubuulira era olaba n'abavubuka abato kati Katonda baayise abasinga ebitundu 7 mu bimeka ku buli 100 wulira ebintu abantu n'abaweereza abato abasituse kati bakoppa bamenta baabwe ababamentalinze nti osanga n'abavubuka abato nga nabeera bali mu bya ssente abaali badde banoonya Katonda tunoonye tuddire ddala ku musingi tunoonye Katonda omulamu yaakola biri menta we bye yakola bw'osanga omuntu ali inspired by Namutebi ku Liberty
ne bw'aba ayogera bulungi bw'atandika okwogera asaakaaza ekirago era omwoyo omutukuvu waliwo wanno the spirit of the Lord ate bw'atuuka okwogera omusanga ayogera bulungi naye bw'atandika okwogera ayogera nga Namutebi era abeera mu deliverance emizimu simanyi akusabira gundi akusindika mwana muto wa myaka 23 Mukama akuwadde ekisa gundi oweereze oludda simanyi muno mu bya deliverance simanyi mb'osindika abantu bagwe kaakati bwe tuteetegerera kutuula nga bwe twatuula mu byobufuzi ne tuddayo ku ground ne twesitulirayo ekyaffe ne tukireeta nga kiramba nga kiri pure nga kiri organic n'ebyomwoyo tujja okukwata ekkuba effu mugende osiibe ekisiibo kya Ramadhan nnaku 30 nga zonna nga zikusaze bwereere kubanga oli ku bya mubajja atunda emaali y'Obuyisiraamu mubajja asiiba kisiibo kutuusa mukolo agenda okukola hijja aba agenze kunoonya ba investors si kukola hijja ali mu ba investors aba agenze kulobingira gavumenti ya Museveni ba investors okumuwa ssente baba bazze wano mu Buwarabu simanyi okutesa n'Abawarabu simanyi mbu Uganda eyina empologoma simanyi mbu ne bajja mu ne bakola bilateral simanyi mbu ne babawa empologoma ebyo naye nga babiyisiza mu Ramadhan ebyo biri mu kkanisa ya Kristo leero ate biri mu balokole ave wa Serwadda ayogera nga Serwadda ave wa gundi ayogera nga gundi ave wa gundi akoppa bya gundi thanksgiving deliverance ebyo biri ne mu Basiraamu kati ekisiibo okusinga ekisiibo okukusalira obwereere tobisiibayo bw'oba osazeewo bisiiba buuza ensi ey'omwoyo Qur'an ekugayidinga oba Bayibuli basiiba batya what is okusiiba kyekyokulwanyisa ekisembayo mu byokulwanyisa eby'omwoyo kyekijjawo kyekisusumulula byonna ebiba bisibye kati bw'onoosiiba ku lw'okubanga biki simanyi mbuno olw'okubanga Abasiraamu basiiba wawedde dda so nga bwe twakola ekintu ekiri organic mu mbeera eza bulijjo ne mu by'omwoyo tukole ekyo omuvubuka omulokole genda soma Bayibuli weenoonyeze Katonda ebyaddala ojja kulaba bwe mwabula ojja kulaba bwe twabula babakuŋŋaanya awo kubazinisa simanyi masikwaya abantu 7 ne muli ere ne mwetinkuula ne mulyoka muunya obutungulu ne mulyoka mutunka mukoma ku byakutendereza ebyo na byakusinza ebyo eby'emiziki ne babakomyawo tebakutwala mu kisenge kirala kya buweereza baba bakwagalako biweebwa na bimu bya 10 then n'okuteekaawo n'obeera mu kanisa n'otenderereza emyaka n'okaddiwa nga gw'oli mu kwaya naye nga ye gw'okaddiyidde mu kwaya naye ate ye Joshua ow'emyaka 7 azaaliddwa ng'oli mu kwaya kati ye assistant daddy yaweereza ne ku kituuti gwe ozze n'envi ng'oli mu masikwaya kyogamba gwe Katonda teyakuyita yayita Joshua nedda katugendere ku batabani b'abasumba Joshua yakusanga oli mulokole mu Victoria ng'era oli muweereza oli Asha otuuza bayingira ye n'akuyitako n'agenda ku kituuti Joshua n'atandika okuweereza n'atandika okuvuunula kitaawe kati kitaawe ne bwagenda mu Amerika emyezi 6 abeera kushuwadiri nti ekkanisa weeri kubanga Joshua waali sebeera Katonda yayita Serwadda n'ayita mutabani we gwe yakuyita kusiimula butebe sigamye nti omulimu gw'okusiimula obutebe mu kkanisa mubi nene mu kkanisa mubaamu graduation mu buweereza mubaamu graduation you have to graduate to another level yes Eliya bwe yavaawo Elisha yakikwata Musa bwe yavaawo Joshua yakikwata Yesu bwe yagenda Petero yakikwata okitegedde kati gwe okuva lwewalokoko ku butebe osiimuula okomaawo tebaagalira ddala otuuke wali ku kituuti tebaagalira ddala lwaki tebakuteeka ku kibbo noba nga gwe okuva lwewajja gwe gwokuŋŋaanya ebiweebwayo
gundi gwe gwabibala kale katugende ku birala ebyatuleese ebirala mwebale nnyo kujja awako kabadde kalowoozo kabagenda okusiiba mu Buyisiraamu ne mu bu Christians mwenoonyeze Katonda ebyaddala tokoma ku Katonda musumbawo gwe yakubuulira kubanga n'omusumba waayina ekifaananyi kyakomako ku kumanya Katonda we ate nga gweoyinza okukiyitako gwe n'ofuna Katonda omunene asinga ow'omusumbawo osobola okuyita kubanga buli muntu alina bw'amanyi Katonda kubanga ffenna tekuli yali alabye Katonda naye ku byakuyisaamu n'omukwana enkolaganayo gy'oyina naye osobola okuyita ku musumbawo n'omusinza okumanya Katonda n'okumutegeera naye gwe bw'ona ogenda ku Katonda w'omusumbawo n'okkiriza Katonda w'omusumba wabeere ndi Katonda wo wawedde dda weenoonyeze Katonda wo omusumba bw'aba yakuyambako okukusipaakinga okukusindika bwoti bwe kasita yakutegula bwati kwata omuliro mu mayiro zonna eziddako zidduke wekka noonya Katonda wo noonya Allah wo noonya ekituufu noonya Katonda wo ekyo kyekijja okukuyamba ojja genda okoma aligenda okuddamu okulaba nga gwe olina Katonda asinga owuwe ng'osobola okwogera n'omusumba onagamba njagalayo obukadde 2 n'omugamba nedda musumba ekyo Katonda akikola nagamba kino kyo tekisaana Katonda kisaana ssente n'otula n'ogamba laba embwa eno nga gwe Katonda ojja kutuuka ekiseera nga buli kintu ekikusooka mu maaso osooka kulaba Katonda si ssente naye nga ye musumba wo ye yalookingira mu ssente kale mu security alert ezembadde ndeeta ennaku zino nabuusa omwami gwe bayita Babu Francis Babu era mbadde wano nga nziyitamu wano ku mpoma nga njira ne ndaba nga nabuuka Babu emirundi ng'ebiri Francis Babu olina omumwa munene nnyo ate muwanvu ogwo omumwa gwani mindset bagenda kunyaatula gwe naawe nkumaze jo nayogedde ku nnyumba ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu twajogeddeko kiro era leero ngiyiseeko kipayopayo ne ŋŋamba kanjiddemu ekiro ky'olwaleero bisoboka bulungi nnyo ennyumba eyo okugifuula okwongera okufuuka ey'omutawaana newankubadde nga ekiri ekyayo kye bayita is matrimonial what spirit eyo sanctuarity eyo sanctuarity bakiyita batya mu luzungu bannaaye ekitukuvu ky'ennyumba eyo eky'amaka ag'obufumbo bakyonoonye naye esobola okulinnya ate neva ku mutendera ogwo neegenda ku mutendera omulala nesigala nga y'amaanyi nnyo olunaku lumu nali mbagamba nenjogera ne mbagamba bwe bati amata ga bbeeyi nnyo bw'oba ng'ogasanze naye bwe gamala ne gabaako ekintu kyonna kye gabuuka ne gagenda ku siteegi endala gasobola okufuuka yogati wa bbeeyi okusinga amata ate bwe gaba tegafuuse yogati gasobola okufuuka omuzigo ate omuzigo gwa bbeeyi okusinga yogati kati levo yonna ennyumba ya pulezidenti kwebeera bwe gaba gabadde mata tusobola okugafuula yogati ag'amaka tusobola okugafuula omuzigo kati buli mutendera gwe banaagalekako gajja kubeera ga mulembe nnyo amata tegafa ekikopo kya bongo kigula ssente nnyingi nnyo okusinga ekikopo ky'amata naye ate n'ekkiro y'omuzigo ya bbeeyi nnyo okusinga ekikopo ky'amata so akazigo bwe kati bakakuwa bwe kati ka 15 ku kapapula bwe kati basigako kajiiko kamu bwe kyo 13 n'okateeka mu katogo nga tokawulira na kukawulira so ennyumba eyo ekyayinza okutugasa ffenna nga bwe badde tugasa nti ababaddemu babadde batugasa ebbanga lyonna naye nga bagiresaawo nga bweri tusobola okusalawo netugamba eribeera ekijjukizo okulaga brutalite y'omugenzi former president Yoweri Kaguta Museveni engeri gye yabonyaabonyaamu ensi n'atuuka n'okuyingirira ennyumba y'omusajja n'agimenya bw'atyo oluggi ne tululeka nga bwe luli ne tutalukwatako buli kimu ne kisigala nga bwe kiri abaana baffe ne bagisomako emyaka ne bagisangawo emyaka 3-5 okuva kati
ng'eyo ennyumba weeri nga ekifo magere ne kibeera kya bulambuzi ne tugifuula tourism nkiyita mu luzungu bakiyita tourist attraction. Ennyumba olwo nga ereeta ba tourism attraction. Okitegedde? Kuba mwe temwasoma. Kakati bino ebintu weebiri senga ogenda e South Africa, bw'ogenda e South Africa ekkomera lye baasibiramu Mandela ebbanga lye yamala lye bayitaani Robben Island lyafuuka kya bulambuzi. Ruumu gye baamusibiramu eyingiza ssente mu South Africa okusinga ne bwe wali okirowoozezza. Alina akayumba ke yavaamu nga bamutwala simanyi mbunno akaali ak'ettaka oba kasangibwa mu bitundu bya Soweto. Okukagenda kw'okalaba abantu basimba layini. Oyinza otwala ennaku bbiri nga mukyali mu layini temunnaba kutuukawo okulaba akayumba ke baamugyamu ak'ettaka nga bamutwala omusiba ke yasinziiramu okulwanirira South Africa. Ate ne we yabeera Mandela ayingiza ssente mu South Africa n'olwaleero gye baamusibira paka ne we baamuziika wonna bya bulambuzi. So kati omulembe gwaffe guli mu kukuŋŋaanya history mu ngeri eringa ey'okusaaga. Nabagamba omwana embwa gwe yalumira fulaga eyo agikuume egenda kubeera ekintu ky'otayinza na kukkiriza. Ebintu bingi nnyo ebitutuusiddwako awo nga birina okuterekebwa. Era ebintu ebyo bwe biba nga biterekebwa tebirina na kuterekebwa mu kitebe. Tebirina kuterekebwa na wa muntu ali allergic ku gavumenti nti esobola okugenda enkya gundi n'ebyaza n'ebitwala kubanga byebimu Museveni byali mu kunoonya. Okitegedde? Ne tubitereka bulungi ne tukwata ebintu ebyo ne tukola tourism attraction mu ggwanga Uganda ne biyingizanga essente omulembe gwaffe ne gusobola okubuutikira n'emirembe gyonna. Waliwo emirembe gye batalowoozaako nti Buganda senga yakwata ebintu bya Muteesa n'ebaako weebiteeka. Senga Buganda tebunaabona. Senga tejingajinga na byagundi ebyo ebitalina makulu. Muteesa yekka nga wamubulandinze bulungi asobola okuyingiza ebintu mu ggwanga essente mu ggwanga Uganda zino tutalowoozangako. Wabula n'ayongera gundi omutindo ku Kabuyonjo alemeddwa okwongera omutindo ku linnya Muteesa. Tusobola tutya okubanga tetumanyi lunaku wano ne mbabuuza Muteesa yalumba ddi olubiri gwali mwezi kizaale ennaku z'omwezi mmeka? Mu 66. Ffenna tugamba 66 crisis 1666 crisis. Omanye ennaku z'omwezi, omanye omwezi, omanye essaawa, ebyaliwo byonna ne mubirinnyirira nga tonnayongeramu simanyi mbuno okwongera omutindo ku bbi. Mayiga nga tonnaba kwongera mutindo ku bbi, yongera omutindo ku linnya Muteesa. Buganda eyinza otya okubanga mwenna ne mwekomeka ku masiro mwenna mutunuulidde masiro ababbi abalangira abambejja simanyi baane mwenna mutunuulidde masiro. Omanyi obugagga gwe Buganda bweyina gwe. Nze mumpeemu obwakatikkira ennaku 3 olaba obanga erinnya Muteesa teriiveeyo. Muteesa yakola ki Buganda? Mutuleke nammwe. Muteesa baamukwata ne bamutwala ne bamusiba n'amala n'akomawo. We yasooka okulinnya ekigere nga yakatuuka wewa nga Abaguriisi balina Pawulo we yalinnya ekigere ng'ava mu lyato. Bw'osoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume nga simanyi mu bikolwa by'abatume ng'agenda simanyi Korinto simanyi biki simanyi Kenkereya simanyi biki simanyi awo tugenda biki. Pawulo we yalinnya ekigere kya Pawulo bakisemiiti nga weekiri. Kye kimu ku biyingiza ssente Greece. Bayibuli eyogera enjaba we yamulumira omukono kubanga baatuuka nga bava mu nnyanja nga bannyogoze ng'empewo ebafuuye ne bakuma omuliro. Yali akwata enkwati ayingiza embalabaasa n'emuluma omukono ne bagamba agenda kufa. Bayibuli egamba n'agikunkumula bw'ati n'egwa. Bonna ne bamulinda afe nga scorpions zaalinga za busagwa nnyo nga bwekuluma ofa. Pawulo n'akeesanga waali ensi n'ekuulumuka neraba ekyamagero. Awo nawo kya bulambuzi. Embalabaasa we yalumira Pawulo. Muteesa ebintu bye yakola ebyogerwa ku Muteesa.
Mutesa we yawalampira ekisenge agenda agweri ku saidi ya gundi ku saidi ya Ndeeba. Lwaki toyongerako omutindo ku gate eyo? Bwe kiba kikomera kubanga yalekawo omukuulo kubanga yasooka n'awalampa n'abanga alemererwa. Ne wabaawo enkuubo z'ebigere bye. Bwe yabuuka n'agweri eri emmanju bw'ati gundi n'anuuka bbunwe wano mu makkati g'Kiwato n'egundi awo mu kugulu awo. N'anuuka. We yabuuka n'agwa bw'ati. Omanye kisobola obbeera awo gwe. Omanye kisobola obbeera awo. Mbwa okwongera omutindo ku bbi. Era agambye okwongera omutindo ku bbi mu Buganda. Ebintu bya Buganda okuyingiza ssente weebiri. Yongera omutindo ku nnyanja ya Kabaka. Eri wali yonna ekulukutirwamu sowegi. Si bye byandeese wamma ebyo lekukambireke. Nze eri ku nnyumba ya pulezidenti. Nti ennyumba tesobola kutusala. Olwaleero Museveni bw'agikuba bbomu n'egwamu. Nga bw'anaagireka esobola okusigala nga tourism attraction. Ne bw'agiteeka ku trolley n'alekawo ekituli bw'ekiti nga kinene era kisobola okubeera tourism attraction. Kati takyasobola tewali Museveni kyayinza kukola mu mulembe guno nga tetukifunamu. Tekiriyo tebakikulimba. Tekiriyo tebakulimba nti Museveni alina kyayinza okukola nga kitulemesa struggle. Buli kyakola kitwongera mu struggle. Kani Yuda yali amu Yesu olukwe ng'amanyi akomya struggle. Okutunda Yesu yali fuwero emutwala mu destination. So ennyumba ya His Excellency esobola okutukolera amakulu kyenvudde mbawa ebyokulabirako ebyo ebya Mandela. Buli kye yakola buli we yalinnya paka n'okuntaanaaye wonna wayingiza ssente mu ggwanga Uganda. So His Excellency Kyagulanyi tusobola okumufunirayo ekitundu ekirala ayagala nnyo nakyo gundi ne tumufunira ekitundu ekikyali nakyo obulungi ennyo ne tusalawo tukimuwanga eggwanga ne tumuzimbiramu ennyumba mu fashion yayo ne tumukoleramu byonna nga bwe yabyagala nga bwe yabikola ne tubimukoleraawo. Then wano ne wasigala nga waggwanga. Then n'agaba n'eggwanga ye ne family ye nga bafunako like 45% oba bafuneko 65%, eggwanga lifuneko 35%. Then we move on. Ng'eggwanga liyingiza ate nga naye afuna abazzukulu b'abazzukulu. Kale tujjukire nnyo abakukunavu bye bakoledde eggwanga lino. Tujjukire nnyo abantu abazira baffe abeewaddeyo ku lw'eggwanga Uganda. Ekyo nno kiteeso so nga ate kiyinza okubeera ekyamakulu singa kiba kiteekeddwa mu nkola. Ne tujjukira omuzira waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Byakoledde Uganda byetaaga okujjukirwanga era twetaaga omusiima olw'okwerekereza obugagga bwe nakkiriza nti bumufe naye akyuse Uganda. Waliwo endowooza n'ekiteeso nti amaka ago agaalumbiddwa si kirungi kugaddamu nga ye omuntu kuba twetaaga obulamu bwe. Ne bw'anaaba agambye kugaddamu tomanyi biki bye basobola kuba nga baaleseewo kubanga bano abasajja buli kimu bakisobola. Kakati amaka ago nti gasobola okulekebwawo ne gakolanga ekyobulambuzi okujjukirirako ebikolobero Mwai Museveni bye yakolanga bannayuganda. Jjukira nti navaawo asigira babadde batutendera Idi Amin Dada naye ate we yava ono ate ye byakoze bikubisa mu bya Idi Amin Dada emirundi nga 8 ku buli 100. Naye Idi Amin Dada talina kijjukizo kye bamujjukirirako nti okusinziira ku bikolobero bye yakola kino kyasigalawo kibeere ekyokulabirako eri abaliddawo. So nga ate ku byono kisobola okusigalawo ne kiba ekyokulabirako kw'abo abaliddawo. Kiriyamba ffe, kiriyamba abaana baffe, kiriyamba abazzukulu okumanya obubi bw'Omunyarwanda era kirituyamba okwekokkola Omunyarwanda n'obutaliddamu musembereza ddala ku mwanjo n'omugobera ddala okufuluma Uganda kubanga tebalina kalungi ke baagaliza bannansi. Sserwajja okwotalukiza nnyinimu entannama bano bongedde okutuukiriza eŋŋombe eyo oba enjogera eyo bongedde ogituukiriza kubanga bye batulazeeko
bitulaga bulazi nti babitukola lwakuba si bamu naffe. Ffe twabayamba ne tubasenza, naye ate bongedde okukakasa nti bwe twabasenza twekuulira kabazzi kugulu. Kakati batugamba nti kamukirabe temuggwa kusenza buli muntu. Kyova olaba nti batukozeeko ebikolobero ebifaananako bwe bityo. Bye bakyatukola nabyo bingi, so n'olwekyo tulina okuteekawo ekijjukizo ekirabwako n'amaaso gaffe, nga kirirabwako buli muntu n'atutegeera nti oyo omusajja eyakola mu Uganda ebibi ebifaananako bwe bityo yali Munyarwanda. Abaana n'abazzukulu bali ewala ekitonde ekinyarwanda kyonna we baliba bakisanze.